omusawo ajjanja abantu yasoma naye ng'afuna mitwalo 8 nga gwali mu house oba ali mukola mu factory ofuna million sigala ng'okola brother wa sister beera mugumu ekyokuba nga tewasoma ng'osobola okukola ng'ofuna million osinga abaasoma bitamwe babisula n'eddalu sigala ng'okola nkimanyi munyigirizibwa eyali alina vono oba yalina 6x6 kosula e Kampala kati ng'osula ku ddeeka oba musula mu ddeeka abantu 3 please okubonaabona si kwe kufa bagamba kola ng'omuddo olye ng'omwami ffenna gye tuti twagalayo lwakuba twajja kukola ekyatuleme waka tukigobere tusigale ku mulimu nga tukikola newankubadde musanga obuzibu ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakuwa emmere esigaddewo gye bakutte mu njagala okuwa college eyo si wewammwe wajja kukola mujjukire nti edda twabanga n'abantu be twayitanga abasasi abajjanga okusaka mu mpya zaffe ne basaka emmere kati essaawa zino be batufuga remember those who used to work for us previously or sometime back, they are the one right now in the State House treating us like animals. So whoever you are, any Ugandan you abroad, you went there for green pasture. I know you are facing a tough situation, but please stay strong and stay focused. Nothing come easy. Stay focused. Togwa mumanyi. Nchidam. Esawa zina abali mu State House ababatulugunya. Balinga bapakasi. Esawa zina abali mu State House abatulugunya bajaji abatulugunya bakitamu batuteka amataka. Nawe kola ng'omuddu gy'oli ojja kulya ng'omwami. Newankubadde oli mu nsigundi osula mu ddeeka osula n'embuzi okeera ku makya n'okulima emijja takwatagana gye wasoma eri abaasoma batafuna ssente z'ofuna maama kakkanya empumumpu kakkanya engalabiyo oba osula mu ddeeka oba osula n'ambuzi focus ndi mukama waakusasula kimala kyendina okugamba kiri ekintu kimu buli muntu olina ennaku yo focusinga ku nnaku eyakutwala bw'oba wagenda ng'olonja capital obukadde 10 kola ssente ozisolving okole ekizende kyazikutwaza todda mu bintu birala njagala obbasuubiza mu Uganda ensuubize nga n'ekintu kikyuse mujja kweyagalira mu nsi yammwe temuddamu kwekubya mizimu gitali gyewammwe nti simanyi kale mbonaabona teri muntu atabonaabona kubanga nennyoko nekita okufundisa olubuto kitawo yabonaabona okukwana nnyoko maama okuzala yabonaabona okusindika mu ddwali okwali kubonaabona mukazi wattu n'akaba n'akuba enduulu abasana bamukuba empi kuba kubonaabona bakugamba teri kintu kijja mu ngeri gy'oyinza kyagala buli kimu kirimu okutuyana n'emmere gye tulya bw'oba ogisanze mu restaurant oli yagenze n'agisuula n'agiwata n'agifumba n'amasuwaani alina okugoza ng'omaze okulya kye bayita okubonaabona kati ggwe aliyo nga weekubisa emizimu nga buli kimu oyagala kyaku silver plate mama tolina wogera kifuna ate ogenda kifuna oba oli muvubuka ng'oli mu ddeeka guma oba eri abawugiramu biwogere mu ddeeka guma kubanga osiwa mmwe genda okole ssente zo ebisigadde byonna teeka pamba mu matu sirika tonyega focus keep your money save your money plan for money teri muntu agenda kupulaningira ssente zo nga gwe yazeekoledde nkiddamu ssente z'okoze bwe ziva mu mukono gwo tezijja kudda nga bw'oziwaddeyo abalina laavu y'okuwolawula ensimbi mu kikomi ssente bw'ogijja mu mukono gwo negera ku mukono gw'omuntu omulala tedda nga bwe wagiwaddeyo njagala bba wa college oba oli mu America ng'obonaabona oli mu Bungereza oli Canada oli ludda ng'oli mu kubonaabona oli mwana bulezi oli Dubai oli Saudi Arabia oli kata bakubonyaabonya guma kasita banga bakuwa omusaala nkuddamu 7 ne family zaabwe ne bonna abatufuga baali bakapakasi nga basasi ba mmere kati bali mu State House batubonyaabonya do you copy stay where you are osinga bangi abataayaya eri abaana bakubira essimu nga alina diguli e Kampala nga ayagala okulinnya ejje Dubai nga tanawe agenda kuyita nga gwe tewasoma de senior 6 gwe tewasoma de senior 4 naye nga okola funa miliyoni yo sigala wooli wadde bakubonya fina tetuli bulungi ze mwedi kunyumiza emboozi lwaki natuuka wala nenge nyina natuuka omuwano ojja sigala nga okola ate ofuna amaanyi mangi e program ndiri gikola olulala ekyo kibadde ekigula lugikyaleero musigale nga muli focus ne bwoba wonaabona bwotya kubanga n'enkuba okuva mbira okutonnya eba teyagala kutonnya naye ebonaabona okutuuka lwetonya neesaasa n'ensi yonna suwa kuba nti ebadde eyagala ndibadde eremerayo ne waliwo forces ezigiforcinga kyova olaba nti ebire ebyeru tebitonyesa nkuba mulina okwetabikamu ebire ebiddugavu ne byemikisinga ne birwana enkuba neryoka etonya atali okutambulira kusibira amenvu linda kiggweyo afumita mukira kyekyo ekigula lugi kati ngenze ku video entuufu mwetegese aya basi omumpembe Yosero topasisirwa mutabano wa Karekyezi ne babbi banne abajja okulumba eggwanga Uganda babbe eggwanga Uganda n'obukoko banatera obumalako ku ntumbwe z'eggwanga Uganda
buli kimba kibbye bakitutte gye bakyagala ebisigadde babifulumiza ggwanga bano ne tebaagala kuva mu ntebe kyovola nti beebuzaabuza nga bafuka banaaba baagala kukyusa obuyinza mu ngeri yaabwe ekimpatiira era njagala obategeeza n'okuteekawo okulonda kuno kiyita mu lujja olw'ensonga tebaagala nsi bategere nti baddikiteeta naye nga baddikiteeta bwe twogerera omumpembe Yosef Tabasanatono w'Akarekezi ali mu panic etabanga kye bayita okutya amanyi nti ensi nnyingi zimutaddeko amaaso zimwogesa amaaso era bw'aviira mu bukulembeze bagenda mukwata nga bakwata endiga kyovula nti ali mu kutya tayagala kuvaako n'okubba obulu bwe yabba okwebeeremeza mu bukulembeze akimanyi nti ali mu kutya kikimugalina okugenda okuziika oba okubuuza ku bantu bokungubagira ku bantu b'e Tanzania ng'akitya nti bw'afuluma eggwanga ayinza okuba ng'asenemwa oba butadda ng'eyaliko mukama we omumpembe Milton Obote Ome kati omwami ono essaawa zino balina enteekateeka ereeta omukulu eyali afudde n'azuukira gwe bayita Amama Mbabazi ono nno si mubbi mulwadde ono mamu ku bantu ababbye eggwanga ba silent killers ate ba silent banners Museveni apulaninga omuzannyo guno wammanga njagala ngubanyonnyole bulungi mu kutegeere guli bwe guti Museveni akimanyi nti okulayira kwe kuli mu lusuubo Museveni gwe mulaba oba ddame oba kolone oba mask Yosef Tabahabulwa Lutabayisirwa the son of Karekezi is tired of being the president of the Republic of Uganda due to the pressure emweyongera buli lunaku from abroad even ne state ne maje Museveni he knows exactly nti abantu bamukoowa 100% nkiddamu Yosef Tabahabulwa the son of Karekezi yakoowa ddofuga eggwanga Uganda and he was not supposed to stand again but his fellow mafias including his brother Sali Musare his wife Janet Kembabazi Mama Mbabazi Sam Okutesa and the others they have robbed Uganda to the extent we have nothing. So they fear that the only person who can stand and save their properties or their what they call their belongings is only Yosef Tabahabulwa Lutabayisirwa the son of Karekezi. Remember these people, they don't have any kind of replacement of Museveni as we speak right now. The entire family, if you pass through it, nobody can stand and lead this nation. Nowhere. So the only person whom they are planning to bring back is Amama Mbabazi, a dead corpse, which is already treated so that it can be buried without stinking or smelling. Nkidamu. Museveni yengo omuntu yakoowa dda okufuga eggwanga. Naye abantu babadde afuga nabo ebbanga lyonna babbye eggwanga okulibulako okumalako buli kimu bakitutte. Bali mu kutya okutabangawo nti Museveni bw'amala avaako ne bamala bamuggyako kifuba. Tebagenda sigaza kintu kyonna. Jjukira bano batadde investment ez'okubba ettaka, bazimbye ziwooteeri, bazimbye zimansioni, bazimbye zibbangalu. Muno mwe muli n'essente ze bainvestinze mu bannayuganda batandise basiruwaza nti bagagga nnyo naye nga ajja mubuuza ennyingiza n'ensaasa tasobola kunnyonnyola. Kati balina enteekateeka eri bweti ey'okuleeta Amama Mbabazi. Museveni apulaninga okuleeta Mbabazi nga vice president we. Nkiddamu. Museveni Yosef Tabahabulwa apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president we mu gavumenti gy'asuula gy'agenda okulala gy'atajja kulayira. Ekiresa Amama Mbabazi nga vice president mumpulirize bulungi kiri bwe kiti. Museveni amanyi nti Muhoozi project yakubwa n'efa. Talina muntu gwagenda kuleeta. Lwabwogo tasobola kufuga ggwanga Uganda. Olw'ensonga Odrek Lwabwogo public temmanyi ate temwagala. Kalugire is a useless idiot yali awo. Salimu Sale tasobola kulidinga ggwanga n'erimu kati ye yekka ye muntu aliwo. Kati Museveni kye yakoze okutaasataasa ku bintu byabwe n'okulaba nti bagenda kuzzaawo kye bagamba bagala kuzzaawo obuyinza bwabwe. Kwe kuddira okuyita Amama Mbabazi ono appointing nga vice president but not yet confirmed. Kino kiri mu nkubo ne ku papers ze twalabyeko. Museveni apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president but remember constitutionally njala bazzayeko Katonda mu Tanzania ekyaguddewo. Omugenzi Joseph Pombe Magufuli Katonda bwe yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno bw'obanga ssukaali atali mwesasulire gw'osanze mu bbawulo makuwa n'onuna n'omuteeka mu caayi. Constitution ya Tanzania eraga nti vice president ali constitution era mukama we president bw'afa vice president atakinga over ng'omukazi ono bwe yakutekinze over nga tewali kuyomba wadde okuyiwa omusaayi. Naye mu Uganda constitution ya Uganda vice president tali constitutional ali appointed by the president. If the vice president in Uganda is not constitutional, is just appointed by the president, that means this man, gentleman, Amama Mbabazi can't become the president
directly as it happened in Tanzania because he's just appointed. All powers, if the president dies at this moment, the only person who takes over from Museveni, he is the Speaker of the Republic of Uganda, Rebecca Alitwala Kadaga, who sold his soul and the entire country to Yosef Tibahaurwa, the son of Kareches. As we speak right now. Soon or later, these people, they might sit somewhere and they change the constitution to implicate the vice president can succeed directly to the president's seat, which might happen. If not so, what was swap deal? Swap deal with it here. Anyway, Museveni bwaleta vice president amama babazi. Basubiranga balota. Nti Museveni bwamala omulayiza. In fact, ne okulayiza kwa Museveni kuli bwe kuti. Baagala bamulayirize mu state house so si mu public kubanga batya. Era nga bali mu nteekateeka mulayiza mu state house kubanga batya basubira tewali bafuna dignity bagenda kujja ku mukolo guno kubanga Museveni worldwide nobody knows him as the leader of Uganda kubanga bamuwangula akalu flat. Kati baagala mulayiza mu state house bamala omulayiza waitewo ebbanga either emyezi enako mukaaga bwe binaba bibaddewo in case it happens sisuubira nti kinaabaawo. Museveni resigning amama babazi immediately afuke president. Ambazi bamala okufuuka president ava kuwa vice president nafuuka president then ye neyeronda vice president, which vice president in make is already there, that is Wasanya Omutembeyi Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga as his vice president. The law of Wasanya Karoli Omutembeyi Charles Peter Mayiga is to come all the Baganda in the central region, Buganda region. That is his law preparing, which it can't happen anywhere. Muchino bayinza omuyisa mu NRM simanyi simis ko kusimba bita batasi kasasiro yibayita mu yokulonda ebintu by'ekisimu simanyi ne president wa NRM simanyi bagenda muyisa babita batya NRM kokasi bamulete bamufloating ate bayinza omuyisa kubanga kakitegeza project ya muhozi yafa bagala floating ono mukana akakodyo Museveni ne swearing in agitia kubanga achimanyi wanzo kubawo lakas. Which lakas? I don't think is going to be there because I don't think Museveni are going to swear in. You just remain with just one mouth in that state house. Whatever comes for you is going to hurt you, is going to hunt you. You won't like it. It's better you resign before it's too late. Last week, between Thursday and Friday, you were planning a coup d'etat which failed. I don't know why. You've tried so many times to plan a coup d'etat, but there is a wrangle between the high-ranking officers and the first family, which Janet Kataha Museveni, she's also dreaming to lead the nation. I don't know who's deceiving her. So Janet, if your ancestors forcing you to dream to lead Uganda, better go back to Rwanda and ask your ancestral spirits to wake you up before it's too late. Otherwise, you are dreaming in the wrong place with the wrong people. You can't lead Uganda. So, bano bwebetunuulira balowooza nti bo okuleeta ono bamuyisaawo nga vice president bapulaninga Museveni bw'amala okulayirako ng'amaze ayinza okufugako emyezi ennaku mukaaga n'aresigninga mu kuresigninga vice president ono bajja kuba bamaze okyusa constitution nga vice president ali constitutional. Vice president abeera constitution. Museveni yalina ekiroze bw'amala okulayira wali bagenda kyusa etteeka lino nga vice president alondebwa ali constitution. Bw'afuuka constitution Museveni the moment amaze okulayira wali n'afugako emyezi ena vice president oli bw'alisigning nga vice president afuuka president direct. Kati ono president akyuse afuuse president yabalonda vice president balonda ani Mayiga. Kati ke kakodyo ke balina naye obuzibu bwe buti nti constitution ya Uganda Museveni buli waateeka okutu yali alowooza gaddewo nawo ntanaggalawo. Sirusuubira nti mugenda kulayira bye tebiriiyo naye kyemmanyi ku mmwe mwennyini abaloota nti mugenda kudda mufuge eggwanga it is impossible. Kubanga amama mababazi gwe mulambo omufu ogutandise okunaazibwa gwambaziddwa gukubiddwa kalifuuwa gumaze okujjanjabya kye tuyita treatment gulemu okuwunyirira public baguleete bagu addressingire eggwanga mpwegenda okufuga Uganda. Mukulu Daddy Cop amama mababazi, you a dead cop and you stink.
bwe ngamba ekigambo stink oba stinking kyekintu ekiwunya to the extent eyali atuuseeko yali atuuseeko ku National Water and Sewerage Corporation wali ku saidi z'eruziro bakyusa si kyamanyi ng'oyiseewo nga bali mu kutabula mu bintu ebyo oyinza okumala wiiki nga tolidde emmere oba yali ayiseeko emulago suwegiwayo nga yabomose suwegiwa emulago mu ddwaliro engeri gyawunyamu oyinza okumala omwaka nga tozzeemu kuwulira ku kintu kye baagala kuwulya nga kiwunya. So the so-called Honorable Amama Mbabazi, he stinks to the extent nobody can trust him because they are among the robbers, he among the silent killers, he's among the people who have planned all this ruckus in Uganda to the extent he had robbed the nation millions and billions of money, and he's not indigenous Uganda. He's the man who grew up in Burundi. He came a grown-up man. Sincerely speaking, if you want to ask this man his nationality, he can't tell you, because among those people who have been in Uganda reading us almost for 40 years, Mbabazi, he doesn't even know how to speak proper Luganda. Mbabazi tasobola kwogera Luganda mu public wamulema nga n'olunyankole lwennyini alwogera lubuuka macco gyayagala bategese omulambo ogwafedde oguwunya. Oyo omwami yaddira kampuni ze zonna n'azitwala Zambia zonna ng'amaze okutabukamu ne Museveni beebuzaabuza nga bafuka banaaba n'atwala kampuni ze nebina ne sente na Uganda zonna ze yabba n'azitwala Zambia. Ate bwe yakoma bwe yamala okudda mpola ne bamuleeta nabeera mu sisitimu ya masiki banayoga temwafuna masiki era oyo omumpembe ye yabbasereza masiki Amama Mbabazi mwamulaba. Kati badidde omulambo gwe baguleese bagunaaziza bagupimpinze bagukubye perfume bagutwitinze bagukubye empiso guleme kuwunya baguleeta baguzinze mu box mbu yagenda ofuuka president wa Uganda ng'oli amaze okulwe oli alina pressure obugere obuddaliddali bumusiiwa amaaso gamutuwaakadde olubuto lumukuba obugoma kuga pressure muli bubi n'emizimu gimuyita mukulu jangu eno watutta ate emyaka gigenze obukadde bufudde ku kyalo buweddewo ke kasigaddewo nako kalota kagenda kati mukulota kagenda kagamba nigwendekera ebintu byange. Kati nze neebuuza obutategera mwayonka buyonke mwasikira busikire whereby Museveni wajja toyina wadda peya ya underwear kyetuyita peya ya underwear z'essatu ku mukaga ku 12 wajja toweza adde underwear essatu nga toyina adde peya ze ngatte bbiri Janet gwe kenyini Kembabazi wajja otundanga omuyaayu waloka nakabya kabayita de amuyaayu wajja you have nothing ngera toyina kyomanyi. Kati right now mutufubadde kwegwanga mulibye mwagala dimalawo mwagala kuleta family ya mustiro esigale ngeri bintu kuba bintu bya banna Uganda twagala bategeeza kino kimuliko kintu kikyamu nnyo mukulu njagala mwetegereze bintu bimukola kubanga bijja baswaza kati njala bagamba bakulu mwetereze bulungi mudemu tumye obufaananyi bwa Janet Kembabazi in fact yalinga bulo bukire vakati mulo butwasomanga mu English nayo course nga kambadde galubini kalibwe kati mutunule ngalibwe ati esaazi ni atufuto badde ku muyaga afuga gwanga. Kati mukulu guno omulambo gwammwe gwe musabise ne muguleetera mu box ya KFC mulo kubeeko kewunya akawoowo mutuleetera afuke vice president twalonda Robert Kyagulanyi Center mu ye president aliko ate mukulembeza afuwe eggwanga Robert Kyagulanyi Center mu tukusaba otegeeze eggwanga ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga bana bavubuka batambula ekiro nga beekubye emizimu nti bakyali mu ggwanga bafuga eggwanga. Otherwise abantu bagala action kati sawa zino kubanga tukwebala batamanya ngaba bagwira okututwalira ensi yaffe wewunye Salimu Sale kimututte mu North nga simu lugala yagenda kukola yoki mission yakuba ttaka lya mu North lyonadde malayina baana bayo batwala so no jala bategeeza eyo mission eyokuleta Mama Mbabazi mu vice president amali mu switching afuke president Mayiga jenga vice president yona tujimanyi bulungi nnyo naye nga abantu abali mu kino kamba babanyene bulungi nnyo. Jukira Uganda yafuuka ekukusizo bache tuita route smuggling route eya natural mineral resources eziva mu Central African Republic, Democratic Republic of Congo, including Uganda itself plus South Sudan. So if this is the smuggling route of all natural resources from different parts of Africa, there are some individuals who have interest in Uganda and they are in collaboration with those robbers to form other leaders to stay in power so that they can continue rob Africa, including Ugandans. These are as follow, including the lady called Linda Choka, a British national. We have Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England. Then we have
the former Archbishop of York, that is John Sentamu, the brother to Kayanja, Pastor Kayanja. These are the people behind. These are the people behind Amama Mbabazi placing Museveni to repress him, because they know that they are still robbing this nation to the extent they want all Ugandans to suffer, because they have their missions in Uganda. So, Mr. Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England, Linda Choka and Johnny Sentamu mumuze kungalabiza mwe kubanga Uganda anserimba na Uganda. Wulidde eno dame yammwe omulambo guno gudedi cop ogutambula gwe mubayindinze mugulete gufuke vice president. Museveni amalo kufuga ke myezi walina je mulo dreaminga munaja fuke vice afuke president mulonde guli omulambo guli emmengo kutubba muguje gufuke gwanga ebyo bifute mujja bifugayo simu Uganda over our dead bodies. So no entonga bweto bwetambula mugitegedde bulungi ensonga eyo ninze maaso. Oluvanyuma n'okufuuka vice president, Museveni alina kyayagala okubuuka. Era njagala bategeeza omukyala Rebecca Ritala Kadaga, please be very, very, very careful. Although you made a mistake, Rebecca Ritala Kadaga, that you betrayed with the Ugandans by allowing Yosef Basajja, the son of Karekes, and his entire first family to change the constitution of the republic by changing the term limit and the age limit, and allowing Museveni to continue to lead us in unlawful manner, whereby any leader, the law must be stated like this, that any leader after serving his term is supposed to get out of the State House, either the Chief Justice or you, the Speaker, to take over until elections are done. But for you and your mafias in the parliament, you decided to leave Museveni in the State House, using state machineries, using state funds to torture and kill and abducting all Nup supporters, including torturing Robert Kyagulanyi Ssentamu. How can a candidate like Yosef Basajja, the son of Karekes, stay in the State House using state machineries and money to kidnap and kill Ugandans when you know that it is an unlawful act? Rebecca Kadaga, you made a mistake. But here are some of the information I'm going to tell you. Madam Rebecca Kadaga, there is a plan of unseating you as a speaker. If not so, Museveni fears that if this mission fails, the constitution states that you as a speaker, you are the one who's supposed to lead the nation in this transition. But Museveni fear to hand over power to you, because he knows that you know him very well. But Madam Speaker Rebecca Kadaga, be very careful. There is a group of people in the State House who are after you. So watch your movements, and I've been warning you all along. Last year, but when you survived the poison, you know people who are behind of poisoning you? The same people who are still hunting you. The same people who poisoned you, they are the same people who are still hunting you. So please wake up before it's too late. Wajja n'otugamba nti singa teyali Yose yandibadde akyali mu office omukituufu guwakola ensobi. Kati saazi Museveni akimanyi nti akaluba akabba. And let me tell the public, Museveni and his entire regime, they know it clearly that they rigged the elections and they're not supposed to be in that State House. They know it clearly. And when they sit in their caucus, they accept the defeat. Kinuyara kibagamba. Museveni bali mu State House mu meeting bagamba ekituufu abasajja twabakwata mu nsawo. Kyofuna buli kibakola kati bakikozesa maanyi. Meeting zito baga. Abasajja twababba. But how can we get out of this? Mbachimanyira mu meeting bachitula mu drone zitubuulira. Abasajja itufu twababba. Naye tugenda kumalako tutya kubanga they are facing the challenge of their entire lifetime, whereby the economy is crashing soon. The economy is crashing. Ngabe nabagambe in foreign reserve we have nothing. NNSF we have nothing. National Treasury we have nothing. And all some financial institutions, soon they are collapsing. Still, there is a problem in Uganda as we speak right now. The cost of production is rising. The number of consumers declines. Kitegeeza economy is slinking every time. Bwebe shrinkinga kitegeeza ki kwe kunyika ekawansi efiira ddala. Kitegeeza ki bw'obeera mu ggwanga ng'abasuubuzi bavudde mu business, revenue authority tefuna ssente.
bobera mu ggwanga katocha ina bank ekula sente ku mutendera gw'ensi yonna tolina wogenda kujja sente abantu mwali badojja mu sente nga bana Uganda wano almost bukyanga tutandika okulonda Museveni otta bantu abo ba consumers buli gotta asasula omusolo tajja kuzza tu ababadde baddukanya business bazivaamu togenda funa musolo gwe kennyini odide ebyobugagga byandibadde bitundibwa ku international market n'obyezza ng'omuntu n'obigabana n'ababbi abakubeezezaawo mu buyinza nga bakukutira kadinyidi ku international level mu mawulire mu mpapula z'amawulire ku TV n'okuba nti boogera ebitongole ebyenjawulo kubanga osigalawo mu buyinza kitegeeza ebyobugagga bya Uganda byonna 60% obadde obikozesako beza mu buyinza ng'osasula ba international propagandist abazungu abaddugavu n'abantu ba individual bana Uganda abasobola okuba nti bakubitira kadigidi kitegeeza ne bosigaza 40% ebya mineral resources temukyava muserezi mirira ggwanga kino kigenda li parliament buli yekyanga nze ngenda kulayira nze temulina serege mugenda zijja the economy is crashing kambadde mbanyonyola akantu kali bwe nkugamba nti the cost of production is rising cost of production gwe muwendo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okulinnya mu makolero gye biva nti omuwendo kaŋŋambe nti omuwendo gw'omuti gwa sabbuuni bwe gubadde nga gubadde gufulumira ewa mukwano ku siringisa 2,250 kati mukwano omuti guno agenda guteeka ku 5,000 omuti gwa sabbuuni kati bwe guba guli ku 5,000 ono final consumer ye muntu akozesa sabbuuni ono ajja kuba tasobola kugula sabbuuni yo ku nnusu 8 oba ku nnusu 7 ajja kuba takyasobola sabbuuni agenda mwenenya mukwano agenda sigala ne sabbuuni ye ono amukozesa takyagenda mugula kuba talina ssente awo wakati wa manufacturer ba wholesalers ba middlemen ne ba broker ne bagundi ne ba retailers bate bakyakona business babavuddemu ogwo musolo gwonna guba gufudde. So if you see the situation where the cost of production is high and the consuming power is shrinking, kitegeeza economy efudde bwe efudde ekiddako kye tuyita economic crash edira ki abasawo abasirikale mwenna ne government ejja kuba tena series egenda kukola okujja okwongera obubbi kino kitutwalawa mugenda kulaba company nga zisalako abakozi abayitirivu mu Uganda mugenda kiraba mujja kunsindikira nga message signs and symptoms eziraga economy egenda crashing kasita company zitandika okusalako abakozi. Don't ask me where the economy is heading. Don't ask me to sindikira na message nkubulidde. Those are statistics. Kasita mulabazi company MTN simanyi fresh dial simanya bichigu serotel simanya zisalaka abantu timunnange tugenda kusalaka abantu 10 bantu 2 countrywide ekye tuyite economic crashing kitegeeza company tezikyasobola kusustaining abakozi bazo kubasasula misaala zirina kusalako ngubasalaka agenda kulyawa agenda kudda wowe nfudde sina kengenda kulya ekyo nga mukitegera. The moment you see the rise in prices on commodities kitegeeza economic crashing kitya. Waliwo ka video akatambula ku social media akalaga nti passport ebadde ku express ebadde wakati wa mitwalo 4 passport ebadde ku mitwalo 4 oba emitwalo 5 nyingi nnyo. Parliament ngeyita mba mafia bazo balagide internal affairs erinyise passport okuva ku mitwalo 4 egende ku milioni 1.5. What does that mean? Betaaga more money kuba kimanyi nti there is a demand of passport in Uganda. Rensonga as we speak right now chetuyita jobless seekers bangi nnyo mu Uganda okusinga emirimu egiri mu Uganda. Kati abantu bonna mu Uganda baagala funa passport bafulume bagende ebweru. Kati Museveni akimanyi waliwo demand ya passport kyalina okukola kwe kuongeza passport zino akendeze ku namba efuluma oba afune ensimbi nyingi. Mu economics tukitegeeza batukyogera kikibwe mu economics tugamba buti nti obwetaavu bw'ekintu bwe businzirako obungi bwakyo ku katale. Museveni embala ye economics egamba seera kyolina ofune kyotalina ekyo mu economics tekiriyo. Kitegeeza the demand determines the supply bwe kitwe kiri. Museveni agamba seera kyolina ofune kyotakola kikyotalina ye system eja abadajirako because nabagamba Museveni ekintu kyamanyi amanyi kusoma figures na statistics but he can't elaborate those figures. Yawa bakubira tasobola ku elaboratinga mu economics era tasobola kibagamba nze nkibasomesa no nkibagamba. The moment kasitola bange emiwendo gy'ebintu girinya manya waliwo obuzibu
The moment kasitola banga abantu bafuluma eggwanga ku high speed ne balinyisa ebyetaagisibwa omanyi waliwo ekizibu kitegeeza ki? Kitegeeza abayisiza resolution y'okulinyisa passport balaba waliwo demand. Akakodyo ka Museveni kembasomeseza yagamba nti seera kyolina ofune kyotalina. There are two things which agezaako kola. Either okusala ku namba y'abantu efuluma oba okuteekawo okuleka ennamba eyebeere nnyingi yagala passport azirinyise gyafunemu ssente kubanga mukeera kumakya buli lunaku ng'abantu abaze okukima passport bali mu 2,000, 3,000. Kati bw'okwata million 1.5 per person asimbira ina yagala express passport ze sente bakazi abayingiza per day. Do you copy? Munda obate munda ba. Yenze. Yenze byogera sina mulala nze mbyogera. Temune mugenda bijja teri agenda bibanyumiza. Teri agenda biba ku social media teri agenda bibanyumiza bino nze njo byogera kubanga mbinamu experience mbimanyi. Oyego baitayo sekta basura mtano wakarekeza akozesa advantage wabajagalide. They don't have money kubanga normal passport ebadde mitwalo 18 normal passport ogenda no je forms no jijuza nogenda ku LC1 LC2 LC3 nogende wa diso na kusayiningira ko na DC nogenda mubaka no sosule mitwalo jo 18 ne bakunogera ku noteka pa plazo nogenda ku interview ne bagamba come after 7 working days. That is the normal passport emitwalo aga. The normal passport cost emitwala biri ya Uganda through the nature or the real procedure whereby you go, you pick the forms at the internal affairs, you fill those forms and you go look for all possibility all the officers who are needed to sign those papers, including chairman LC1 kuchalo kosula, chairman LC2 yewa parish, chairman LC3 yewe gombola, nediso akwasanganya ebyokwerinda ku gombola asemba yabera RDC to prove. Deri bomala ekyo oyina receipt gye baba kuwadde n'ogenda mu revenue ogenda mu banka gye bayita either bakugamba mu Orient oba Diamond Trust, those two banks where you go you pay ne bakuwa receipt n'ogizayo ne file yo ku internal affairs n'ogenda ku interview ne bakonamu they have acknowledge oku receiving a papers ne bagamba come after 7 working days to get your normal passport. But right now it has changed. Bw'oba oyagala passport eri wakati w'emitwalo ana naye ba mafia bali mu system bagambye passport egende ku 1.5 million Ugandan shillings. That is how much. Na Uganda abasomesa alwawo. Linda ko wano. Abasomesa alwawo. Na Uganda abasomesa alwawo. All right. Passport kati eya Uganda egula parliament aba mafia parliament abali mu state house bagambye passport kati bajagala $403. Bagambye kati bajagala $403 express passport $1.5 The normal procedure of the normal passport ebadde ya mitwalo 2 kale kinene nnyo mitwalo 2 ze $10 meka 5.8. Let me see here. $5.8 times 3.5. Yeah. Normal passport is $5.8. Kati from $5 kati jira binamu asatu jako $5.8. By increasing the passport, if the bill passes, by increasing the passport by $3.7 more piece. Passport evude ku $5.8 linomo nga si express ebade ya 7 days. Kati evude ku $5.8 egenze ku $4.3. Bodi la nomo passport ya $5.8 kati waliwo enjawulo ya $3.7 bagala ki kukama baka maintain ekiberebere ne bakisikirako bagala n'enywanto gisunako ne bagisika emimwa ne bagisikama tu waliwo asika omukira waliwo akutta omukugulu asika ero bagikuba ebikonde evamu amatayi ne baginyonyogerese kanega
yeyo Uganda buli mubbi wakwata kutula bukutuzi ente bagitwala basajja batwala ente bagisibya eno akutto okutwasike no asukutto okutwasike no asikirigere ona aliena kama ekibere bakikutte engalo zaabwe zafaafana bakyatukunyira basukusika Uganda gye tulimu Uganda gye tulimu notuka ku kisawa tebula bakufukira ne bakufukira jjejjerebu oli akusaba simanyi akusaba show money oli akusaba simanyi booking ya hotel tamanyi bali nyanyonyi wadabera ku kisawa nina akubuuza show money nakulemesa ogende Bulaya kati gundi nga maliriza. This message goes all direct to Civil Aviation Authority namwe bakubera ku kisawa bamama ne batata njagala mutubere ba mikisa ba kisa obanzi jemba kule program the other day. Please, njagala mutubere ba kisa. Uganda mugirabe ensefudde. Omwana wabaze ku kisaala for God's sake. Afunye visa ye ne air ticket agirina. Hotel booking agirina. Kiche wacho mbuza jaraga. Wacho mbuza hotel booking. Wacho mbuza show money. Bwe jombuza wali otuseyo. Omanyi hasso gye bayitamu okufuna visa. You remember Ugandans, we are still backwards to the extent someone can spend almost 10 million on a visa which cost almost million yemo. Niba mubba million mwenda. Nga tekulina air ticket. Na akwata air ticket ne bagimubbako million da tana banga agende million 15. Omwana w'omukazi w'omusajja n'omulemesa ku kisembo kubata ina show money talaze hotel booking. Who the hell are you? Remember Uganda is a hell. Leave your fellow Ugandans to all go out. It's up to them waje balaga kubanga baba onye stress. Please behave. Mwabantu bali wali ku pano ekekinga visa ne air ticket. Muleka abaana bagwanga bagende. Abatagenda sula wo munju jalaga Bulaya. Sigwa agende okubona abona. Muleka agende kubanga muntu mukulu ali above 18. Enyonyi bagigana ko omuntu ali biro 18. Niyo muntu ali above 18. He's mature enough or she's mature enough to aboard a plane okugenda jalaga. Let her go bamugande jalaga. It will be bad luck. But as you kuchisawe ntebe, let Ugandans go out because Uganda is useless like a dead body or a dead cop. Let people get out of the nation. Let them go look for green pasture. Let Ugandans get out of the hell bagende beize chikumi. Gwamubuza air ticket. Do you know how much the air ticket costs? Ambuza show money. Do you know how much money those people spend on those visas? Crossing getting you are too late. The plane has already crossed. Mind checking has already crossed. As a you, enyonyi ya jajao. Olina jana kilo za matoke ziri kila 5 ziri ku air ticket nomugamba ngata matoke mangi nnyo gakendeze ogalekwa no license gatwala gwaga mugulidde. Gwaga mugulidde. Musimanyi enolage gyo gisibe bibi kunyonyi tajja kukirizibu. Nguliyanga n'obusungu bukuluma kwala ulya n'obusuli matubwagala kuva mu kubanga bana Uganda muri mabega nnyo. If someone asobola okwasolinze naafuna visa nga gotomanyi bayita visa nkugeba na Uganda bali green baba bakazi batu ne basajja batu ne bamusindika mu nsinga amazo mokaliza tana adina wagenda kutuukira mutemanyi bayita abroad muri yeyo kubanga okera ku machale bakuvuga mu boyfriend akuvuga mu kota kusuba fubega kisawe entebe nogenda loli ekikomando olokuba olina akazigo kamu oteeka olubalo ne webaka naye omwana anonja life n'omugano okufuluma eggwanga. That is mean kitegezo omwana agenda mu depression alaluke capital wamuzadde gwamwada tunze ttaka agenda afudde. Kubuza insurance gwe kenyinto ina insurance ya matugo ge watekamu earring gwe kenyinto na insurance bora senyi gateri agenda kujja nyobuzo omwana insurance mu insurance jota everything insurance liruta. Who the hell are you buza insurance? Do you work for the insurance company? Behave like Ugandans and be so patriotic. Leave other people to board those planes because you are less concerned about where they are going because they have been given visas and have their air ticket. Why do you ask a lot of questions? Let them go and get lost where they are heading, but not get lost at the airport, at their motherland, because they have spent a lot of money in such project.
Never ever stop anyone at the airport because you don't know what is taking place in Uganda. Uganda is a hell on earth. You even confiscate people's passport and air tickets. And you satisfied with the salary you get on the airport. But if you are not satisfied with the salary you get on the airport, just vanish and leave the job because it's not paying you well. Than disturbing and stopping people are getting out. If it is come to foreigners bafulumanga ebagala nza nokuleta kilo 2 nga ziri kuna fuluma ne munayuga nomberako nofuna akasajja mukola wa simanyi mboba mumpi nnyo abala munu nyoma n'okunyamba mumpi afuna atya visa simanyi na yambadde byagenda bula kikwatirako what is you business iri luddawa kikwatirako luddawa Mata Uganda munyiza bana sijja kusula wano kambate. Let Ugandans get lost where they are heading, but not get lost at their motherland because they are tired. Omuntu watukira okutunda akayumba ke oba atunze akamotoka ko batunze embuzi zo bante oba muzadde atunze ku ttaka ly'omukyaleri y'ebijjasi ndiko omwana agende ku kyeyo kati gwe simanyi tindi maana tindi nyewa simetu ndigundi simetu ya ndianira omulemesa kubanga oli musoga muganda oba mukiggaga omulemesa kubanga olina akasajja gotoma enyonyo zigwa ne zimu kato girinyangako kubanga you have a command on your heart or you have a woman on your heart olaba omwana muto simanyi agenda abroad. If someone is 18 and above aina rights ziri nyenyonyi teetaga muntu amugoberera. The only person who must be stopped below 18. Do you copy? Mufulinga bana Uganda. Omuntu atakkirizibwa kulinnya nnyonyi abeera below 18. Olina omubuuza ebbaluwa y'abazadde be oba omuzadde okumugirako. But if not so, anyone who is below, anyone who is above 18 aina right ezifuluma eggwanga nga alina passport ne visa. Bana balenzi mwenna abali mu biyumba abakola mu security abakola luddawa namwe abali mu America bali mu Bungereza ng'okola emikiro n'emisana okubanga weebeezaawo njala kuwa message eno. Mu bulamu tusanga ebizibu bingi nnyo naye olina okumakinga sure nti weetuusaako buli kyoyagala ng'omuntu. Nkimanyi nti buli muntu ali eyo onyigirizibwa mu mbeera emu oba endala wava okwammwe ng'ogenza okukola naye bye wasuubizibwa si bye wasangayo. Njagala ogume kubanga embeera tebeera ya lubeerera. Bagamba kola ng'omwami oli ng'omuddu. Kola akatono nga kako kakuwoomerera okululunkanira ebingi nga si bibyo. Kyovula nti engalo zino tezenkanankana. Era kyovula nti bagamba nti tezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Mu kino ntegeeza ki? Manyi mwana muwala ali mu kiyumba ng'oli eyo. Teweebaka, olya bubi, ensimbi olimu tebakusasula. Naye ng'ate kisinga okubeera ali e Kampala. Njagala kuwa college Munnayuganda yenna gy'ali e Bulaaya. Naye ng'omanyi nti wasoma n'omukulemu okufuna e Kampala. Njagala kuwa college n'obuvumu otegeere nti osinga bangi abataayaaya. Whereby nti njagala kuwa omutima n'obuvumu obukulabisa nti oli muntu mugumu nnyo wonna woli newankubadde nti oli mu kubonaabona. Bagamba okubonaabona si kwe kufa. Newankubadde nti abonaabona ebiseera ebisinga bejjusa nnyo saagala wejjuse w'oli omalirawo. Njala kuwulira kulerako bisatu nga sinafundikira kigula lugi kino. Oli mu kiyumba bakubonyaabonya oli mu kukola naye ng'ofuna miliyoni emu n'okusingawo. Naye nga omuntu eyasoma alina diploma by degree mu kubala ebitabo nga accountant obanga teller obanga bank manager ng'afuna miliyoni emu. Naye nga gomanyi kale tewasoma naye ng'ate olina omulimu. Nkimanyi osinga bangi abataayaaya oli mugumu nnyo sigala ng'okola. Ogamba nti tewasoma naye ng'ofuna miliyoni emu ng'omusajja gwe bataddemu SFSAP n'emitwalo 80 ng'omusinga yakutulugunya sigala ng'okola. Omusawo ajjanjaba abantu yasoma naye ng'afuna mitwalo 80 nga gwe ali mu house oba ali mukola mu factory ofuna miliyoni sigala ng'okola brother oba sister. Beera mugumu. Ekyokuba nga tewasoma ng'osobola okukola ng'ofuna miliyoni osinga abaasoma bitamana babisula n'eddalu sigala ng'okola. Nkimanyi munyigirizibwa eyali alina vono oba alina 6x6 kosula e Kampala kati ng'osula ku ddeeka oba musula mu ddeeka abantu basatu please okubonaabona si kwe kufa. Bagamba kola ng'omuddu olye ng'omwami ffenna gye tuti twagalayo lwakuba twajja kukola ekyatuleme waka tukigobere tusigale ku mulimu nga tukikola newankubadde musanga obuzibu ne bakuvuma ne bakujolonga ne bakuwa emmere esigaddewo gye bakutte mu njagala okuwa college eyo si we wammwe wajja kukola. Mujjukire nti edda twabanga n'abantu be twayitanga abasasi abajjanga okusaka mu mpya zaffe ne basaka emmere kati saa zino bwe batufuga. Remember
Those who used to work for us previously or sometime back, they are the one right now in the State House treating us like animals. So wherever you are, any Ugandan you are abroad, you went there for green pasture. I know you are facing a tough situation, but please stay strong and stay focused. Nothing come easy. Stay focused. Togwa mumanyi. Nchidam. Esawa zina abali mu State House ababatulugunya. Balinga bapakasi. Esawa zina abali mu State House batulugunya bajjaja batulugunya bakitamu batuteka amataka. Nawe kola ng'omuddu gy'oli ojja kulya ng'omwami. Newankubadde oli mu nsigundi osula mu ddeeka osula n'embuzi okera ku makya n'okulima ebijja takwatagana gye wasoma eri abasoma batafuna ssente z'ofuna maama kakkanya empumumpu kakkanya engalabiyo oba osula mu ddeeka oba osula n'ambuzi focus nti mukama waakusasula kimala kyenina okugamba kiri ekintu kimu buli muntu olina ennaku yo focusinga ku nnaku eyakutwala bw'oba wagenda ng'olonja capital obukadde 10 kola ssente ozisolving okola ekizende kyazikutwaza todda mu bintu birala. Njagala basuubiza mu Uganda ensuubize nga n'ekintu kikyuse mujja kweyagalira mu nsi yammwe. Temuddamu kwekubya mizimu gitali gyewammwe nti simanyi kale mbonaabona teri muntu atabonaabona kubanga ne nnyoko n'ekita okufundisa olubuto kitawo yabonaabona okukwana nnyoko. Mama okuzala yabonaabona okusindika mu ddwaliro kwali kubonaabona mukazi wattu n'akaba n'akuba enduulu wasone bamukuba empi kuba kubonaabona. Bakugamba teri kintu kijja mu ngeri gy'oyinza kyagala buli kimu kirimu okutuyana n'emmere gye tulya. Bobo gisanze mu restaurant uli agenze n'agisuula n'agiwata n'agifumba n'amasuwani alina okugoza ng'omaze okulya kibayita okubonaabona kati gwali nga weekubisa emizimu nga buli kimu oyagala kyaku silver plate mama tolina wogera kifuna tata wogera kifuna oba oli muvubuka ng'oli mu ddeeka guma oba eri abawugiramu biwogere mu ddeeka guma kubanga osiwa mmwe genda okole ssente zo ebisigadde byonna teeka amatu teeka pamba mu matu sirika tonyega focus keep your money save your money plan for money. Teri muntu agenda kupulaningira ssente zo nga gwe yazeekoledde. Nkiddamu ssente z'okoze bwe ziva mu mukono gwo tezijja kudda nga bw'oziwaddeyo. Abalina laavu y'okuwolawula ensimbi mu kikomi ssente bw'ogijja mu mukono gwo negera ku mukono gw'omuntu omulala tedda nga bwe wagiwaddeyo. Njagala bba wa college oba oli mu America ng'obonaabona oli mu Bungereza oli Canada oli ludda ng'oli mu kubonaabona oli mwana bulezi oli Dubai oli Saudi Arabia oli kata bakubonyaabonya guma kasita banga bakuwa omusaala nkuddamu 7 ne family zaabwe ne bonna abatufuga baali bakapakasi nga basasi ba mmere kati bali mu State House batubonyaabonya. Do you copy? Stay where you are. Osinga bangi abataayaya eri abaana bakubira essimu nga ina diguli e Kampala nga ayagala okulinnya jje Dubai nga tanawe agenda kuyita nga gwe tewasoma de senior 6 gwe tewasoma de senior 4 naye nga okola afuna miliyoni yo sigala wooli wadde bakubonya fina tetuli bulungi ze mwedi kunyumiza emboozi lwaki natuuka wala nyenge nyina natuuka omuwano ojja sigala nga okola ate ofuna amaanyi mangi e program ndiri gikola olulala ekyo kibadde ekigula gikyaleero musigale nga muli focus ne bwo naabona botya kubanga n'enkuba okuva mbira okutonnya eba teyagala kutonnya naye ebonaabona okutuuka lwetonya n'esaasa n'ensi yonna sulwa kuba nti ebadde eyagala ndibadde eremerayo ne waliwo forces ezigiforcinga kyova olaba nti ebire ebyeru tebitonyesa nkuba mulina okwetabikamu ebire ebiddugavu ne byemikisinga ne birwana enkuba n'eryoka etonya. Atali okutambula kusibira y'amenvu linda kiggweyo afumita mukira kyekyo ekigula lugi kati ngenze ku video entuufu. Mwetegese aya basi omumpembe Yosero tabasira mutabano wa Karekezi ne babbi banne abajja okulumba eggwanga Uganda babbe eggwanga Uganda n'obukoko banatera obumalako ku ntumbwe z'eggwanga Uganda buli kimba kibbye bakitutte gye bakyagala ebisigadde babifulumiza ggwanga bano ne tebaagala kuva mu ntebe kyovola nti beebuzaabuzanga bafuka banaaba baagala kyusa obuyinza mu ngeri yaabwe ekimpatiira era njagala obategeeza n'okuteekawo okulonda kuno kiyita mu lujja olw'ensonga tebaagala nsi bategere nti badikiteeta naye nga badikiteeta. Bwe twogerera omumpembe Yosero Tabasira wa Karekezi ali mu panic etabanga kye bayita okutya amanyi nti ensi nnyingi zimutaddeko amaaso zimwogesa amaaso era bw'aviira mu mukulembeze bagenda mukwata nga bakwata endika kyovula nti ali mu kutya tayagala kuvaako n'okubba obulu bwe yabba okwebeeremeza mu bukulembeze akimanyi nti ali mu kutya kikimugalira okugenda okuziika oba okubuuza ku bantu bokungubagira ku bantu b'e Tanzania ng'akitya nti bw'afuluma eggwanga ayinza okuba ng'asenemwa oba butadda ng'eyaliko mukama we omumpembe Milton Obote Ome. Kati omwami ono essaawa zino balina enteekateeka ereeta omukulu eyali afudde n'azuukira gwe bayita Amama Mbabazi ono nno si mubbi mulwadde
ono mamu ku bantu ababye eggwanga ba silent killers ate ba silent banners. Museveni apulaninga omuzannyo guno wammanga njagala ngubanyonnyole bulungi mu kutegeere guli bwe guti. Museveni akimanyi nti okulayira kwe kuli mu lusuubo. One, Museveni gwe mulaba oba ddame oba kolone oba mask yoseriti bahabulwa lutabayisirwa the son of Kareches is tired of being the president of Republic of Uganda due to the pressure emweyongera buli lunaku from abroad, even ne state ne maje. Museveni, he knows exactly nti abantu bamukowa 100%. Nchiddamu yoseriti bahabulwa the son of Karekezi yakowa dofuge gwanga Uganda, and he was not supposed to stand again, but his fellow mafias, including his brother Sali Musare, his wife Janet Kembabas, Mama Mbabas, Samo Kutesa, and the others, they have robbed Uganda to the extent we have nothing. So they fear that the only person who can stand and save their properties or their what they call their belongings is only Yoseti Bahaburua, the son of Kareches. Remember, these people, they don't have any kind of replacement of Museveni as we speak right now. The entire family, if you pass through it, nobody can stand and lead this nation. Nowhere. So the only person whom they are planning to bring back is Amama Mbabas, a dead corpse, which is already treated so that it can be buried without stinking or smelling. Museveni yengo omuntu yakowa dda okufuga eggwanga. Naye abantu babadde afuga nabo ebbanga lyonna babbye eggwanga okulibulako okumala buli kimu bakitutte. Bali mu kutya okutabangawo nti Museveni bw'amala avaako ne bamala bamuggyako kifuba tebagenda sigaza kintu kyonna. Jjukira abantu batadde investment ez'okubba ettaka, bazimbye ziwooteeri, bazimbye zimansioni, bazimbye zibbangalu. Muno mwe muli n'essente ze bainvestinze mu bannayuganda batandizo basiruwaza nti bagagga nnyo naye nga ajjamu boozi ennyingiza n'ensaasa tasobola kunnyonnyola. Kati balina enteekateeka eri bweti ey'okuleeta Amama Mbabazi. Museveni apulaninga okuleeta Mbabazi nga vice president we. Nkiddamu. Museveni Yoseti Bahabulwa apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president we mu gavumenti gy'asuula gy'agenda okulala gy'atajja kulayira. Ekiresa Amama Mbabazi nga vice president mumpulirize bulungi kiri bwe kiti. Museveni amanyi nti muhoozi project yakubwa n'efa talina muntu gwagenda kuleeta. Lwabwogo tasobola kufuga ggwanga Uganda olw'ensonga Odrek Lwabwogo public temumanyi ate temwagala. Kalugire is a useless idiot ali awo. Salimu Saleyo tasobola kulidinga ggwanga n'erimu kati yekka ye muntu aliwo. Kati Museveni kye yakoze okutaasataasa ku bintu byabwe n'okulaba nti bagenda kuzzaawo kibaga nti bagala kuzzaawo obuyinza bwabwe. Kwekuddira okuyita Amama Mbabazi ono appointing nga vice president but not yet confirmed. Kino kiri mu nkubo ne ku papers zetwalabyeko. Museveni apulaninga okuleeta Amama Mbabazi nga vice president, but remember constitutionally njala bazzayeko Katonda mu Tanzania ekyaguddewo. Omugenzi Joseph Pombe Magufuli Katonda bwe yamujjuludde mu bulamu bw'ensi obwobanga sukaali atali mwesasulire gw'osanze mu bbawulo makuwano onunana mulamuteeka mu caayi. Constitution ya Tanzania eraga nti vice president ali constitution era mukama we president bw'afa vice president atakinga over ng'omukazi ono bwe yakutekinze over nga tewali kuyomba wadde okuyiwa omusaayi. Naye mu Uganda, constitution ya Uganda, vice president tali constitutional, ali appointed by the president. If the vice president in Uganda is not constitutional, is just appointed by the president, that means this man, gentleman, Amama Mbabazi, can't become the president directly as it happened in Tanzania because he's just appointed. All powers, if the president dies at this moment, the only person who takes over from Museveni, he is the Speaker of the Republic of Uganda, Rebecca Alitwala Kadaga, who sold his soul and the entire country to Yoseti Bahabulwa, the son of Kareches. As we speak right now. Soon or later, these people, they might sit somewhere and they change the constitution to implicate the vice president can succeed directly to the president's seat, which might happen. If not so, what was swap deal? Swap deal with it here. Anyway, Museveni bwaleta vice president Amama Mbabazi. Basubiranga balota. Nti Museveni bwamala omulayiza. In fact, ne okulayiza kwa Museveni kuli bwe kuti. Baagala bamulayirize mu state house so si mu public kubanga batya.
era nga bali mu nteekateeka emulayiza mu State House kubanga batya basuubira tewali bafuna dignity bagenda kujja ku mukolo guno kubanga Museveni worldwide nobody knows him as the leader of Uganda kubanga bamuwangula akalu flat kati baagala mulayiza mu State House bamala omulayiza wayitewo ebbanga either emyezi 46 bwe binaba bibaddewo in case it happens sisuubira nti kinaabaawo Museveni resigning amama babazi immediately afuke president ambazi bamala okufuuka president ava kuwa vice president nafuuka president then ye neyeronda vice president which vice president in make is already there that is Wasanya Omutembeyi Karoli Wasanya Charles Peter Mayiga as his vice president. The role of Wasanya Karoli Omutembeyi Charles Peter Mayiga is to come all the Baganda in the central region, Buganda region. That is his lodge, preparing, which it can't happen anywhere. Muchino, bayinza omuyisa mu NRM simanyi simis ko kusimba bita batesi kasasiro yibayita mu yokulonda ebintu by'ekisimu simanyi ne president wa NRM simanyi bagenda muyisa babita batya NRM kokasi bamulete bamufloating ate bayinza omuyisa kubanga kakitegeza project ya muhozi yafa bagala floating ono mukana akakodyo Museveni ne swearing in agitia kubanga achimanyi wanzo kubawo lakas which lakas I don't think is going to be there because I don't think Museveni are going to swear in. You just mainly with just one month in that State House. Whatever comes for you is going to hurt you, is going to hunt you. You won't like it. It's better you resign before it's too late. Last week, between Thursday and Friday, you were planning a coup d'etat, which failed. I don't know why. You've tried so many times to plan a coup d'etat, but there is a wrangle between the high-ranking officers and the first family, which Janet Kataha Museveni, she's also dreaming to lead the nation. I don't know who's deceiving her. So Janet, if your ancestors forcing you to dream to lead Uganda, better go back to Rwanda and ask your ancestral spirits to wake you up before it's too late. Otherwise, you are dreaming in the wrong place with the wrong people. You can't lead Uganda. So, bano bwe betunuulira balowooza nti bo okuleeta ono bamuyisaawo nga vice president bapulaninga Museveni bw'amala okulayirako ng'amaze ayinza okufugako emyezi 46 na resigninga mu kuresigninga vice president ono bajja kuba bamaze okyusa constitution nga vice president ali constitutional vice president abeera constitution Museveni yayina ekiroze bw'amala okulayira wali bagenda kyusa etteeka lino nga vice president alondebwa ali constitution bw'afuuka constitution Museveni the moment amaze okulayira wali n'afugako emyezi 4 vice president oli bwa resigning nga vice president afuuka president direct kati ono president akyuse afuuse president yabalonda vice president balondani Mayiga kati ke kakodyo kabalina naye obuzibu buti nti constitution ya Uganda Museveni buli waateeka okutu yali alowooza gaddewo nawo ntanaggalawo sirusuubira nti mugenda kulayira bete biriiyo naye kyemmanyi ku mmwe mwennyini abaloota nti mugenda kudda mufuge eggwanga it is impossible kubanga amama mababazi gwe mulambo omufu ogutandise okunaazibwa gwambaziddwa gukubiddwa kalifuuwa gumaze okujjanjabya kye tuyita treatment gulemu okuwunyirira public baguleete bagu addressingire eggwanga mpwegenda okufuga Uganda mukulu Daddy Cop amama mababazi you a dead cop and you stink bwe ngamba ekigambo stink oba stinking kyekintu ekiwunya to the extent eyali atuuseeko yali atuuseeko ku National Water and Sewerage Corporation wali kusaidiza ebiziro bakyusa si kyamanyi ng'oyiseewo nga bali mu kutabula mu bintu ebyo oyinza okumala wiiki nga tolidde emmere oba yali ayiseeko emulago suweji waayo nga yabomose suweji w'emulago mu ddwaliro engeri gyawunyamu oyinza okumala omwaka nga tozzeemu kuwulira ku kintu kye baagala kuwulya nga kiwunya. So the so-called Honorable Amama Mbabazi, he stinks to the extent nobody can trust him because they are among the robbers, he is among the silent killers, he is among the people who have planned all this fracas in Uganda to the extent
he had loaned the nation millions and billions of money, and he's not indigenous Uganda. He's the man who grew up in Burundi. He came a grown-up man. Sincerely speaking, if you want to ask this man his nationality, he can't tell you, because among those people who have been in Uganda reading us almost for 40 years, Mbabazi, he doesn't even know how to speak proper Luganda. Mbabazi tasobola kwogera Luganda mu public. Wamulimanga n'olunyankole lwennyini alwogera lubuuka macco. Jayagala kuba bategese omulambo ogwafedde oguunya. Oyo mwami yaddira kampuni ze zonna n'azitwala Zambia zonna ng'amaze okutabukamu ne Museveni beebuzaabuza nga bafuka banaaba. N'atwala kampuni ze nebina n'essereza na Uganda zonna ze yabba n'azitwala Zambia. Ate bwe yakoma bwe yamala okudda mpola mpola ne bamuleeta nabeera mu system ya mask. Banauganda temwafuna mask era oyo omumpembe ge yabbasereza mask. Amama Mbabazi mwamulaba. Kati badidde omulambo gwe bagulese bagunaziza bagupimpinze bagukubye perfume bagutweetinze bagukubye empiso guleme kuunya baguleta baguzinze mu box. Mbu yagenda fuka president wa Uganda ngoli amaze okulwe. Oli ayina pressure obugere obuddalidali bumusiiwa amaaso gamutuwakadde olubuto lumukuba obugoma kuga pressure muri bubi n'emizimu gimuyita mukulu jangu eno watutta ate emyaka gigenzo bukadde bufudde ku kyalo buweddewo ke kasigaddewo. Nako kalota kagenda kati mukulota kagenda kagamba nigwendekera ebintu byange. Kati nze neebuuza obutategeera mwayonka buyonke mwasikira busikire whereby Museveni wajja toyina wadda peya yanda weya kituyita peya yanda weya zessatu ku mukaga ku 12 wajja toweza de underwear yesatu nga toyina de peya ze nga tebbiri Janet gwe kenyini Kembabazi wajja otundanga omuyayu waloka nakambe kabaita de amuyayu wajja you have nothing ngira toyina kyomanyi. Kati right now mutufu badde kwegwanga mulibye mwagala dimalawo mwagala kuleta family ya mustiro esigalenge eri bintu kuba bintu bya banna Uganda twagala bategeeza kino kimuliko kintu kikyamu nnyo mukulu njagala mwetegereze bintu bimukola kubanga bijja baswaza kati njala bagamba bakulu mwetereze bulungi mudemu tumye obufaananyi bwa Janet Kembabazi in fact yalinga buno bukire vakati muno bwatwasomanga mu English nayo course nga kambadde galubini nkalibweka mutunule nkalibwati esaazi ni atufuto badde ku muyaga fuga gwanga kati mukulu guno omulambo gwa mugwe musabise ne muguletera mu box ya KFC mulokuba enkuko ewunya akawowo mutuletera afuke vice president twalonda Robert Kyagulanyi Center mu ye president aliko ate mukulembeza afuwe gwanga Robert Kyagulanyi Center mu tukusaba otegeze gwanga ebigenda maso mu gwanga kubanga bana bavubuka batambula ekiro nga bekubye emizimu ntibakyali mu gwanga bafuge gwanga. Otherwise abantu bagala action kati sawa zino kubanga tukwebala batamanya ngaba bagwiro kututwalira ensi yaffe wewunye Salimu Sade kimututte mu North nga simu lugala yagenda kula yoki mission yakubba ttaka lya mu North lunadde malaina baana bayo batwala sono jala bategeeza eyo mission eyokuleta mama Mbabazi mu vice president amaliba mu switching afuke president Mayiga jenga vice president yona tujimanyi bulungi nnyo nenga abantu bali mu kino kamba babanyene bulungi nnyo. Jukira Uganda yafuuka ekukusizo bache tuita route smuggling route eya natural mineral resources eziva mu Central African Republic, Democratic Republic of Congo, including Uganda itself plus South Sudan. So if this is the smuggling route of all natural resources from different parts of Africa, there are some individuals who have interest in Uganda and they are in collaboration with those robbers to form other leaders to stay in power so that they can continue rob Africa, including Ugandans. These are as follow, including the lady called Linda Choka, a British national. We have Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England. Then we have the former Archbishop of York, that is John Sentamu, the brother to Kayanja, Pastor Kayanja. These are the people behind Amama Mbabazi placing Museveni to repress him because they know that they are still robbing this nation to the extent they want all Ugandans to suffer because they have their missions in Uganda. So, Mr. Tony Blair, the former Prime Minister of the Republic of England, Linda Choka and John Sentamu mumuze kungalabiza mwe kubanga Uganda anserimba na Uganda. Wulidde eno dame yammwe omulambo guno gudedi cop ogutambula go mubayindinze mugulete gufuke vice president
Museveni amalo kufuga ke miezi walina jimulo dreaminga munajafuke vice afuke president mulonde guli omulambo guli emmengo kutubba muguje kufuke gwanga ebyo bifute mujja bifugayo si mu Uganda over our dead bodies. So no entonga bweto bwetambula mugitegedde bulungi ensonga eyo nginze maaso. Oluvanyuma lw'okufuuka vice president Museveni alina kyayagala okubuuka era njagala bategeeza omukyala Rebecca Ritala Kadaga, please be very 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 careful. Although you made a mistake, Rebecca Ritala Kadaga, that you betrayed with the Ugandans by allowing Yosef Basajja, the son of Karekes, and his entire first family to change the constitution of the republic by changing the term limit and the age limit, and allowing Museveni to continue to lead us in unlawful manner, whereby any leader, the law must be stated like this, that any leader after serving his term is supposed to get out of the state house, either the chief justice or you, the speaker, to take over until elections are done. But for you and your mafias in the parliament, you decided to leave Museveni in the state house, using state machineries, using state funds to torture and kill and abducting all NUP supporters, including torturing Robert Kyagulanyi Ssentamu. How can a candidate like Yosef Basajja, the son of Karekes, stay in the state house using state machineries and money to kidnap and kill Ugandans when you know that it is unlawful act? Rebecca Kadaga, you made a mistake. But here are some of the information I'm going to tell you. Madam Rebecca Kadaga, there is a plan of unseating you as a speaker. If not so, Museveni fears that if this mission fails, the constitution states that you as a speaker, you are the one who's supposed to lead the nation in this transition. But Museveni fear to hand over power to you because he knows that you know him very well. But Madam Speaker Rebecca Ritala Kadaga, be very careful. There is a group of people in the State House who are after you. So watch your movements, and I've been warning you all along. Last year, but when you survived the poison, you know people who are behind of poisoning you? The same people who are still hunting you. The same people who poisoned you, they are the same people who are still hunting you. So please wake up before it's too late. Wajja n'otugamba nti singa teyali gwe Yose yandibadde akyali mu office omukituufu gwe wakola ensobi. Kati saazo Museveni akimanyi nti akaluba akabba. And let me tell the public, Museveni and his entire regime, they know it clearly that they rigged elections and they're not supposed to be in that state house. They know it clearly. And when they sit in their caucus, they accept the defeat. Kinuyara kibagamba. Museveni babibona mu state house mu meeting bagamba ekituufu abasajja twabakwata mu nsawo. Kyofuna buli kibakola kati bakikozesa maanyi. Meeting zito baga. Abasajja twababba. But how can we get out of this? Mbachimanyira mu meeting bakitula mu drone zitubuulira. Abasajja itufu twababba. Naye tugenda kumalako tutya kubanga they are facing the challenge of their entire lifetime, whereby the economy is crashing soon. The economy is crashing. Ngaba nabagambe in foreign reserve we have nothing. NSF we have nothing. National Treasury we have nothing. And all some financial institutions, soon they are collapsing. Still, there is a problem in Uganda as we speak right now. The cost of production is rising. The number of consumers declines. Kitegeeza economy is slinking every time. Bwebe shrinking kitegeeza kwe kunyika kawansi efira ddala. Kitegeeza bw'obeera mu ggwanga ng'abasuubuzi bavudde mu business, revenue authority tefuna ssente. Bw'obeera mu ggwanga katoki alina banka ekuula ssente ku mutendera gw'ensi yonna, tolina wogenda kujja ssente. Abantu mwali badde ojjamu ssente nga bannayuganda wano almost bukyanga tutandika okulonda Museveni otta bantu. Abo ba consumers buli gwotta asasula omusolo tajja kuzza. Tu ababadde baddukanya business bazivaamu togenda kufuna musolo. Gwe kennyini odidde eby'obugagga byandibadde bitundibwa ku international market n'obyezza ng'omuntu n'obigabana n'ababbi abakubeezezaawo mu buyinza nga bakukutira kadinyidi ku international level mu mawulire mu mpapula z'amawulire ku TV n'okuba nti boogera ebitongole by'enjawulo kubanga osigalawo mu buyinza. Kitegeeza eby'obugagga bya Uganda byonna
60% obadde obikozesako beza omubuyinza ng'osasula ba international propagandist abazungu abaddugavu n'abantu ba individual bannayuganda abasobola okuba nti bakukubitira kadigiri. Kitegeeza ne bw'osigaza 40% ebya mineral resources temukyavamu sente zimiriza ggwanga. Kino kigenda eri parliament buli yekyanga nze ngenda kulayira nze temulina ssere gye mugenda zijja, the economy is crashing. Kambadde mbanyonyola akantu kali. Bwe nkugamba nti the cost of production is rising. Cost of production gwe muwendo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okulinnya mu makolero gye biva. Nti omuwendo kaŋŋambe nti omuwendo gw'omuti gwa sabbuuni bwe gubadde nga gubadde gufulumira ewa mukwano ku siringisa 2,250, kati mukwano omuti guno agenda guteeka ku 5,000 omuti gwa sabbuuni. Kati bwe guba guli ku 5,000 ono final consumer ye muntu akozesa sabbuuni ajja kuba tasobola kugula sabbuuni ku nnusu 8 oba ku nnusu 7 ajja kuba takyasobola. Sabbuuni agenda mwenenya, mukwano agenda sigala ne sabbuuni ye, ono amukozesa takyagenda mugula kuba talina ssente. Awo wakati wa manufacturer, ba wholesalers, ba middlemen, ba broker ne bagundi ne ba retailers bate bakyakola business babavuddemu, ogwo musolo gwonna guba gufudde. So if you see the situation where the cost of production is high and the consuming power is slinking, kitegeeza economy efudde. Bwe efudde ekiddako kye tuyita economic crash. Economic crash edira ki? Abasawo, abasirikale, mwenna ne government ejja kuba nasere zigenda kukola okujja okwongera obubbi. Kino kitutwalawa. Mugenda kulaba kampuni nga zisalako abakozi abayitirivu mu Uganda, mugenda kiraba. Mujja kunsindikiranga message. Signs and symptoms eziraga economy egenda crashing. Kasita company zitandika okusalako abakozi. Don't ask me where the economy is heading. Don't ask me to nsindikira na message. Nkubulidde. Those are statistics. Kasita mulaba zi company MTN simanyi fresh dial simanya bichigu serotel simanya zisalaka abantu. Timunnange tugenda kusalaka abantu 10 bantu 2 countrywide. Ekyo tuyite economic crashing. Kitegeeza company tezikyasobola kusustaining abakozi baazo kubasasula misaala zirinda kusalako. Ngubasalako agenda kulyawa, agenda kudda waawe nfudde sina ngenda kulya. Ekyo nga mukitegeera. The moment you see the rise in prices on commodities, kitegeeza economic crashing kitya. Waliwo ka video akatambula ku social media akalaga nti passport ebadde ku express ebadde wakati wa mitwalo 4. Passport ebadde ku mitwalo 4 oba emitwalo 5 nyingi nnyo. Parliament ngeyita mba mafia baazo balagidde internal affairs erinyise passport okuva ku mitwalo 4 egende ku milioni 1.5. What does that mean? Betaaga more money kuba kimanyi nti there is a demand of passport in Uganda. Rensonga as we speak right now, kyetuyita ba jobless seekers bangi nnyo mu Uganda okusinga emirimu egiri mu Uganda. Kati abantu bonna mu Uganda baagala funa passport bafulume bagende ebweru. Kati Museveni akimanyi waliwo demand ya passport. Kyalina okukola kwe kwongeza passport zino akendeze ku namba efuluma oba afune ensimbi nnyingi. Mu economics tukitegeeza batukyogera kikibwe ekiti. Mu economics tugamba buti nti obwetaavu bw'ekintu bwe businzirako obungi bwakyo ku katale. Museveni embala ye economics egamba sera kyolina ofune kyotalina. Ekyo mu economics tekiriyo. Kitegeeza the demand determines the supply. Bwekito bwekiri. Museveni agamba sera kyolina ofune kyotakola kikyotalina. Ye system ejo abadde agirako because nabagamba Museveni ekintu kyamanyi amanyi kusoma figures na statistics but he can't elaborate those figures. Yawa bakubira tasobola ku elaboratinga mu economics era tasobola kibagamba. Nze nkibasomesa no nkibagamba. The moment kasitola bange emiwendo gy'ebintu ginyamanya waliwo obuzibu. The moment kasitola banga abantu bafuluma eggwanga ku high speed ne balinyisa ebyetaagisibwa omanyi waliwo ekizibu. Kitegeeza ki? Kitegeeza abayisiza resolution y'okulinyisa passport balaba waliwo demand. Akwekondyo kwa Museveni kemba someseza yagamba nti sera kyolina ofune kyotalina. There are two things which agezaako kukola. Either okusala ku namba y'abantu efuluma oba okuteekawo okuleka ennamba ebeere nnyingi yagala passport azirinyise byafunemu ssente kubanga mukeera kumakya buli lunaku ng'abantu abaze okukima passport bali mu 2,000, 3,000. Kati bw'okwata milioni 1.5 per person asimbira ina yagala express passport zisende bakaza bayingiza per day. Do you copy?
Munda obate mundaba. Yenze. Yenze byogera sina mulala nze mbyogera. Temune mugenda bijja teri agenda bibanyumiza. Teri agenda biba ku social media teri agenda bibanyumiza bino nze njo byogera kubanga mbina mu experience mbimanyi. Oyo go bayita Yosef tabasula mtano wa karekeza akozesa advantage wabajagalide. They don't have money. Kubanga normal passport ebadde mitwalo 18 normal passport. Ogenda no je forms no jijuza no genda ku LC1 LC2 LC3 no gende wa diso na kusayiningira ko na DC. No genda mu banka no sasule mitwalo jo 18 ne bakunogera ku note plazo no genda ku interview ne bagamba come after 7 working days. That is the normal passport. Emitwalo aga. Nchidam, the normal passport cost emitwala bili ya Uganda through the nature or the real procedure whereby you go, you pick the forms at the internal affairs, you fill those forms and you go look for all possibility all the officers who are needed to sign those papers, including chairman LC1 kuchalo kosula, chairman LC2 yewa parish, chairman LC3 yewe gombolola, nediso akwasanganya ebyokwerinda ku gombola asemba yabera RDC to prove. Then bomala ekyo oyina receipt baba kuwadde n'ogenda mu revenue ogenda mu banka gye bayita either bakugamba mu Orient oba Diamond Trust, those two banks where you go you pay ne bakuwa receipt n'ogizayo ne file yo ku internal affairs n'ogenda ku interview ne bakonamu they have acknowledge oku receiving a paper ne bagamba come after 7 working days to get your normal passport. But right now it has changed. Bw'oba oyagala passport eri wakati w'emitwalo ana naye ba mafia bali mu system bagambye passport egende ku 1.5 million Ugandan shillings. That is how much. Na Uganda abasomesa alwawo. Linda ko wano. Abasomesa alwawo. Na Uganda abasomesa alwawo. All right. Passport kati eya Uganda egula parliament aba mafia parliament abali mu state house bagambye passport kati bajagala $403. Bagambye kati bajagala $403 express passport $1.5 The normal procedure of the normal passport ebadde ya mitwalo 2 kale kinene nnyo mitwalo 2 ze $10 meka 58. Let me see here. $5 times 3 yeah, normal passport ibya $5 kati from $5 kati jira binamu 3 jako $5 by increasing the passport if the bill passes by increase the passport by $3.72. Passport evude ku $5 linomo nga si express bade ya 7 days kati evude ku $5 egenze ku $403 bodi la normal passport ya $5 kati waliwo enjawulo ya $3.72 bagala ki kukama baka maintain ekiberebere ne bakisikira ko bagala n'enywanto gisuna ko ne bagisika emimwa ne bagisika amatu waliwo asika omukira waliwo akutta omukugulu asika ero bagikuba ebikonde vamu amatayi ne baginyonyogerese kanega yeyo Uganda buli mubbi wakwata kutula bukutuzi ente bagitwala basajja batwala ente bagisibya eno akutta okutwasike no asikutta okutwasike no asikerigere ona aliena kama ekibere bakikutte engalo zaabwe zafaafa ne bakyatukunyi nabasukusika Uganda gye tulimu notuka ku kisawa tebula bakufukira ne bakufukira jejjerebu oli akusaba simanyi akusaba show money oli akusaba simanyi booking ya hotel tamanyi bali nyanyonyi wadabera ku kisaawe nina akubuuza showman nakulemesa ogenda e Bulaaya kati gundi nga maliriza. This message goes all direct to Civil Aviation Authority namwe bakubira ku kisaawe bamama ne bataata njagala mutubere ba mikisa ba kisa obanzi jemba kule program ndene ya that day please njagala mutubere ba kisa Uganda mujirabe ensefudde omwana wabaze ku kisaawe for God's sake
afunye visa ye ne air ticket agirina hotel booking agirina kiche wacho mbuza jaraga wacho mbuza hotel booking wacho mbuza show money bwe jombuza wali otuseyo omanyi hasso gye bayitamu okufuna visa. You remember Ugandans, we are still backwards to the extent someone can spend almost 10 million on a visa which cost almost million yemo. Niba mubba million mwenda. Nga tekuli na air ticket. Na akwata air ticket ne bagimubbako million da tana nga agende million 15. Omwana w'omukazi w'omusajja n'omulemesa ku kisembo kubata ina shomane talaze hotel booking. Who the hell are you? Remember, Uganda is a hell. Leave your fellow Ugandans to all go out. It's up to them waje balaga. Kubanga baba onye stress. Please, behave. Mwabantu bali wali ku pano, checking a visa, ne air ticket. Muleka abana bagwanga bagende. Abatagenda sula wo munju jalaga bulaya. Sigwa agenda okubona abona. Muleka agende kubanga muntu mukulu ali above 18. Enyonyi bagigana ko omuntu ali biro 18. Niyo muntu ali above 18. He's mature enough, or she's mature enough to aboard a plane okugenda jalaga. Let her go bamugande jalaga. It will be bad luck. But as you kuchisawe ntebe, let Ugandans go out because Uganda is useless like a dead body or a dead cop. Let people get out of the nation. Let them go look for green pasture. Let Ugandans get out of the hell bagende beize chikumi. Gwamubuza air ticket. Do you know how much the air ticket costs? Ambuza, show money. Do you know how much money those people spend on those visas? Mbukozinga getting you are too late. The plane has already crossed. Mine checking has already crossed. As a you, enyonyi ya jajao. Olina jana kilo ze za matoke ziri kila 5 ziri ku air ticket nomugamba ngata matoke manji nnyo gakendeze ogalekwa no dala license gatwala gwaga mugulidde musimanyi enolage gyo gisibi kunyonyita jja kirizibu oliyanga n'obusubu kuluma pana olya n'obusuli matubagala kuva mu kubanga ba Uganda muri mabega nnyo. If someone asobola okwasolinze n'afuna visa nga gotomanyi bayita visa nkugeba na Uganda bali green baba bakazi batu ne basajja batu ne bamusindika mu nsinga amazo omukaliza tana adina wagenda kutuukira mutemanyi bayita abroad muli eyo kubanga okera ku machane bakuvuga mu boyfriend akuvuga mu kusoma fubega kisawe ntebe n'ogenda n'oli ekikomando olwokuba olina akazigo kamuoteeka olubalo nowebaka naye ng'omwana anoonya life n'omuganda okufuluma eggwanga. That is mean kitegeeza omwana agenda mu depression alaluke capital wa muzadde gwamwadde atunze ettaka agenda afudde. Kubuuza insurance bwe kenyini tolina insurance y'amatugo ge wateekamu earring bwe kenyini tolina insurance bulwala senyiga teri agenda kujja nyobuuza omwana insurance mu insurance gy'otabeera insurance eriruta. Who the hell are you buuza insurance? Do you work for the insurance company? Behave like Ugandans and be so patriotic. Leave other people to board those planes because you are less concerned about where they are going because they have been given visas and have their air ticket. Why do you ask a lot of questions? Let them go and get lost where they are heading, but not get lost at the airport at their motherland because they have spent a lot of money in such project. Never ever stop anyone at the airport because you don't know what is taking place in Uganda. Uganda is a hell on earth. You even confiscate people's passport and air tickets. And you satisfied with the salary you get on the airport. But if you're not satisfied with the salary you get on the airport, just vanish and leave the job because it's not paying you well. Then disturbing and stopping people are getting out. If it is come to foreigners bafulumanga ebagala nzana kuleta kilo 2 nga ziri kuna fuluma naye muna Uganda ombeerako n'ofuna akasajja mukulu wa simanyi mboba mumpi nnyo abala munu yoma n'okunya mbo mumpi afuna atya visa simanyi nayambadde bye agenda bula kikwatirako what is you business iri luddawa kikwatirako luddawa. Bana Uganda munyiza
Bana sijja kusula wano kambate. Let Ugandans get lost where they are heading, but not get lost at their motherland because they are tired. Omuntu watukira okutunda akayumba ke oba atunze akamotoka ko batunze embuzi zo bante oba muzadde atunze ku ttaka ly'omukyaleri ebijjasi ndiko omwana agende ku kyeyo kati gwe simanyi tindimana tindinyewa simetu ndigundi simetu yandyanira omulemesa kubanga oli musoga muganda oba mukiggaga omulemesa kubanga olina akasajja gotomanyi ennyonyo zigwa ne zimukato girinnyangako kubanga you have a command on your heart or you have a woman on your heart olaba omwana muto simanyi agenda abroad. If someone is 18 and above, aina rights eziri nyenyo tetaga muntu amugoberera. The only person who must be stopped below 18. Do you copy? Mufulinga bana Uganda. Omuntu atakkirizibwa kulinnya nnyonyi abera below 18. Oyina omubuuza ebbaluwa y'abazadde be oba omuzadde okumugirako. But if not so, anyone who is below, anyone who is above 18, aina right ezifuluma eggwanga nga alina passport ne visa. Mueraba.